ekikutwalira essaawa 6 okuva mu kibuga Seoul okutuuka mu Busan City, ekibuga ekimu ku bisinga obunene mu South Korea, ng'ekisinga okumanyibwa ennyo mu kibuga kino ly'essinzizo lya Yonggansa Temple, erimu ku gasinga obunene mu South Korea ne ku ssemazinga wa Asia, nga liriraanye ssemayanja wa Pacific Ocean, nga mulimu bakatonda ab'enjawulo. Mu tempo ya Yonggansa osanga enzikiriza ya Budha, bannansi gye basinga ogobereranga okusinziira ku bakkiriza okuyanja guno gwe guliko bakatonda baabwe. Abagoberezi beekulumulula okuva mu mawanga okuli China, Japan n'amawanga amalala ku lukalu lwa Asia ne bagenda ku kuyanja guno ng'ekifo kino bakitwala ng'ekifo ekitukuvu. Mu bakatonda abali mu kifo kino kwe kuli ow'abaana, ow'abakyala, ow'abakadde, ow'oluzaalo, ow'enkuba, okufaanako ne bakatonda mu nzikiriza y'abajjajjaffe wano mu Buganda. Abakkiriza batuuka ku katonda ebyenfuna bakatutwayo ebinusu nga bwe balamirizaako ebigambo baba bawaayo 1/10 kiri mu kawaayiro katwekisize. Waliwo we batuuka ne banywa ku mazzi amatukuvu nga gano gava mu bibumbe, ate bwe gutuuka ku kutona ze lusinzizo omwenge, sukaali n'omuceere babitonera bakatonda baabwe ab'enjawulo. Singa akabonero akalaga obwetoowaze ne beegayirira olumaliriza atalina nsimbi n'awaayo ensawo y'omuceere oba sukaali. Ekifo wajjudde bakatonda abaabumbibwa mu bibumbe eby'enjawulo nga bw'otatuuka mu kifo kino ng'ogenze mu ggwanga ya South Korea oba tolina ky'ojja kunyumya.